Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ono Jeno Nusifa. Njagala okubakulisayo mwenna kuliko eyo mwenna abasobola okugenda ne tugenda ne tuwerekera omulwanyi waffe mu kuliko eyo Kaddugala mwebali ddala wadde nga amakubo agasinga baga blockinga kuba ffe twabula emirundi oba ng'emeka nga bw'otuuka ku poliisi etwala ku mukolo gwa Mpuuga. Kitegeera ng'abantu baba blockinga. Njagala kwebaza ba Footsota abateekawo embeera ne bajja agayinja ago mu kkubo agaguuma mu kkubo kubanga abasajja bano baali bakoledde Mpuuga omukolo nga abantu bonna abajja babagamba olina kgenda gwa Mpuuga abatuuka ku mukolo mukyamu nga balina okuddukayo. So njagala okubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kyonna kye mwakola okuweesa omukolo ekitiibwa. Nze buli lwe mbadde nga njogera ku Mpuuga ku apu eno ng'abasinga muyomba naye ndowooza kalakita ya Mpuuga entuufu mwagirabye. Kitegeera Mpuuga yabadde ayagala tulaga nti ffe abakwata kaadi ne tugiwa Ssegiriinya nga bo baali bamulaba nga atasobola nti ate kati ffe Ssegiriinya tatugasa agasa bo okusinga National Unity Platform. Ekyali tekijja soboka. Bobi we yakwata tiketi n'agiwa Ssegiriinya ensi n'ensi yasanyuka omuli abantu ab'ebika byonna. Kitegeera so kaakati Ssegiriinya ffe twali tetumwagalako bitiibwa bisukkaawo. Ssegiriinya twali tetwagala decent burial nga ze mwadde mugamba simanyi mumukubira emizira. Oja ag'amasasi gwe mwadde mugenda okwonoona. Ag'amasasi gwe mwadde mugenda okwonoona mugakubire Ssegiriinya. Bagalizavinge baligakubwa Empuuga. Naye ffe twali tetwetaaga masasi. Ekirala Mpuuga yawamba omukolo. Tosobola kuŋŋamba nti ng'omwana alina ekibiina ky'avaamu. Okitegeera nga ne Mudaame yagamba abalala bonna bagaananga okwogera Kyagulanyi n'ayogera for 5 hours. Kyammwe kye mwalaba ekyali abnormal naye yakiwa yamugamba ayogeranga 5 hours. Mpuuga tolina Mudaame ate we yalikola yaba yategeera bulungi. Tolowooza nti yali takumanyi ate yali avudde mu kkomera ng'akimanyi bulungi gwe wali looya mu kaseera kwe baamuteera yali asobola okuteeka Mudaame teyakuteekamu. Banseruko Muhammad mwenna yali abamanyi naye teyaboogerako. Ekitegeera so twabadde tulina ababaga bonna abagamba twasiiwuusa empisa twakoze eki. Maama wa Ssegiriinya abadde alina okuba ku mukolo gwa Ssegiriinya oba ayagala oba tayagala. Mwabagamba mbu twamuwambye biki. Maama wa Ssegiriinya mwamulabyeko ku mpingu. Maama wa Ssegiriinya mwamulabyeko nga tumusibye emigwa. Ye we yakwata abaana n'abakazi n'abatwala eri ku gwa Mpuuga mwalabako nga tubalemesa. Ffe twabadde twagala kimu. Ffe ate oba ne maama wa Ssegiriinya ne bwe yaligambye nti abeera ku gwa Mpuuga. Ffe kasita tuba nga twabadde ne Ssegiriinya. Ffe twali tulina okumaliriza ne Ssegiriinya paka nga tumutadde emagombe. Kubanga that was the decent burial he wanted. Nga Bobi waali nga ba foot soldiers weebali eyo gye yali agala nga yetaagala eri. Kuba Ssegiriinya atuuka mu kkooti n'abeeyambulira n'abagamba naye ndi mulwadde mumpe beyiro. Mpuuga ng'osirise. Mpuuga wasirika walaba nga akaseera ng'omwana aweddeyo n'olyoka okola ki n'olwana ennyo aveeyo. Naye nga ddala Ssegiriinya atema ebijambi ya Mpuuga bw'osiriikirira bw'oba tewali mu ddiiru eyo. Mpuuga kyajja kitya ebijambiya ne babitema e Masaka mu constituency eyo ate ne babisiba ku Ssegiriinya ow'e Kampala. Kijja kitya nga Ssegiriinya bamusiba ne Ssewanya ne batali kyaliibe. Mwali muzannya kabadi ki? Kubanga Ssegiriinya kyaliiwo Mpuuga. Kyaliwo Anita Amongi. Kyajja kitya
Ssegirinya okumusiba ne Ssewanyana atali kyaliwe. Walema okulwanirira omwana ono okumuggyako ebintu by'ekimpatira ebipaatike ng'ate Museveni kyaliwo mutuula mwenna. Wali otuula nini omugamba bannange omwana muggyeko ebijambi atatemanga ku bantu. N'ogaana. Bwe mbanza okulaba nti akato kanywedde kati Nsereka avaayo awoza Ssegirinya ali mulwadde. Ssegirinya alina obulwadde bwe. Bwe yalina ebipaapi mu maaso. Ssegirinya alina obulwadde bwe. Then mwali musiba waaki? Lwaki temwavaayo? Amaanyi ge Nsereko g'oli mukozesa kati lwaki amaanyi ago tewagateeka mukulanga Ssegirinya bamuggyako emisango? Kati ffe baperegesi tosobola tujjako nti simwe mwasse Ssegirinya kubanga kulaba oli mu kutaasa gavumenti yo buno tenadda ku Ssegirinya n'ekyo even a lay person tekiringa nga wonoogamba public nti Hussein Kyanjo Museveni si yamutta oba Kirumira nti Museveni si yamutta oba Kasirye Gwanga Museveni si yamutta oba Kayiira nti Museveni si yamutta. Tekisoboka. Oba abalala bonna bazzatte. So kakati temuyina n'ekiralo tugobe ku lumbe lwa Katulubama bw'otulaba ku lumbe lwa Katulubama tutabalalo tuli bakireerese ate ffe kato twamuziika mu mizira twamuziika ekyo kyaggwa tulina bintu birala kati naye nga Mpuuga mukimanyi bulungi yatuteeka mu kkooti tulinayo omusango nga gwagala kulemesa Kyagulanyi kubeera ku ballot paper for 10 years. Mpuuga yennyini mu kaseera ng'ebula olunaku lumu Ssegirinya bamuziike yagenda ku Fangoni Forest n'abagamba mujje munwanireko olutalo lw'e Masaka. Yalumanya nti egenda kuba vita. Nenjagala okwebaza abaana abo nti abaana baatuuse eri nga biswaza nga Mpuuga byabateekamu biswaza era abaana tewali muntu gwe baakubye kikonde wadde ssente baaziridde naye tewali kye baakoze kubanga baalabye ng'ebintu nga bya kisiru nga Mpuuga byabatutemu bya kisiru. Omulamba ayagala gwesibako ku mpaka omwana yagana omulwanirira leero ayenisine akiraba nti enkya kisobola okuba ku ye. Bano abasajja tebalirira yebo. They are not. So watugambye nti twayawudde okole gityo naffe tukole ejjaffe. Kuva ddi nga tukola naawe? Kuva ddi? Totwesibaako. Kubadde okola mirimu gya mwami Museveni wo tuleke.